Omukama wa Toro Oyo Nyimba Kabamba Igulu akuzizza okuweza emyaka gya 23 mu bulamu bw'ensi eno. Omukama yasazeewo ebikujjuko by'okujaguza amazaalibwage bibeere mu ssaza ly'e Mwenge mu disitulikiti y'e Kyenjojo. Ministers abakukize ente ekologi abutanga. Omukama yalabudde abagatika eby'obufuzi mu Bukama bwe bakikomye embagirayo. Kurungi okukama tetaba kubyendema okuwena kuleeta ebyendema mu Bukama nyanzuba watooro. Yesenga w'Omukama Omumbejja Bagaaya yategeezezza nga eky'Omukama Oyo okukuliza wano amazaalibwage bwe kiri eky'ebyafaayo nti kubanga ne bajjajjaabe mu ssaza lino ery'e Mwenge bwe baasinziiranga okugaziya obufuzi bwabwe. Led that struggle for acceptance of kingship in Toro were from Katoke in Mwenge. Oyo yatuuzibwa ku ngoma nga myaka 3 gyokka oluvannyuma lwa kitaawe David Patrick Olimi Kaboyo okuva mu bulamu bw'ensi eno mu mwaka ogw'1995. Bw'atyo Oyo yafuuka omufuzi w'ennono eyali asinga obuto mu nsi yonna mu kiseera ekyo.